Sabalamuzi ayambalidde akulira ekibiina ekigatta bannamateeka songa n'akabondo k'ababaka ba NRM katudde kaliko byekakkaanyizaako. Tugenda kuba tubikuwa n'amawulire amalala mangi. Nkwebaza okulabukedde TV, Katonda yeebazibwe akuumye. Nze kuteesa Julia Musi ne mulungi okutuusa akaaga leero katandike n'ebikulu ebigalimu. Omukazi alumiriza paasi okumutabulira amaka nga aganziza bba abakyala. Somebody insults you, degrades you. Sabalamuzi atabukidde akulira bannamateeka olw'okuwumulanga abalamuzi. Please apologize to Justice Musa Sekana. Poliisi ekutte bannakubye okubba pikipiki ku bodaboda abamu bakulukusiza amaziga. Akabondo k'ababaka b'NRM katudde bakkaanyiza ku nnongooseza mu tteeka ly'amagye. In terms of drafting it. Munaffe yakatwegatako nkwaniriza nnyo gataliko nfufumbujivu. Tutandise ne ndiga ezaali zisabira mu kkanisa y'abalokole ya Springs of Life International Ministries esangibwa mukono w'eka zone endejje ate zirumiriza omusumba James Kawuki okubeera omufere. Endiga zitabuse n'omusumba waazo nga zimulumiriza okubeera n'ensaalwa nga bali gwamanyako nti avudde mu kanisa ye n'agenda okusabirako abalala nga mwerekereza ebigambo. Buli ava ku kyaki ate bamuyita agent, mbu agent wa sitaani, omutume wa sitaani. Buli omu agenda omusinga mu Endiga zino zaali zisabira mu kanisa ya Springs of Life International Ministries esangibwa mukono w'eka zone endejje Makindye Ssaabagabo esimbibwa omusumba James Kawuki. Zikulembeddwamu Diana Baliza nga Baliza alumiriza omusumba Kawuki okumutabulira amaka nga yateekawo olutalo wakati we ne Bba Patrick Male okukakana nga mulemesezza okudda amaka ge n'ekigendererwa ekyokufunira Bba Baliza omukazi omulala. Naye mukungu oba mu kanisa ng'omusumba waffe meidi we nga gwe bagenda okugatta ne bbawa. Omukazi ono alumiriza omusumba Kawuki nti yamutegeeza nga Yesu bwe yamulabikira nti ye ne Bba Male tebalina kubeera wamu. Kuba omwami wange asula ku kyaki musumba yamugamba nti bwe tunaabeera nga tukyali ffenna mu nnyumba tusobola n'okwekola ekikyamu. Era it is better for him okuvaawo n'andekera amaka. Tuli mu bapangisa ne gundi n'ennyumba batugambye tulina ogivaamu nga 10 ogwa February. Omukazi ono era agamba nti mu kiseera kino ali kumukubonaabona so nga bba omusumba gwe yamwawula naye yaleka amutiisa olubuto n'amusuula mu muzigo. Oluvannyuma ennyo olubuto lukonya emyezi 6 omusumba waffe Pastor Kawuki James n'avaayo n'agamba omwami wange nti era omwana omuto omulenzi gwe nnina tisiwuwe era n'olubuto lwe neetise nti si lulwe. Baliza alumiriza omusumba okwekubana n'ezimu ku ndiga ne basawo ekibeerabeera ekyamulemesa okuddamu okulinnya mu kanisa eno. Bwe twamaliriza saaviisi omusumba n'aŋŋamba ndekeraawo okumutuula emabega era sikyali mukyala Male mukyala w'omwami wange. Waliwo ne Shakira Nalwadda alumiriza mu kubasabira mu kanisa y'omusumba ono okwewola ensimbi mu ofiisi yaabwe nga bakozesa dense z'abantu abalala nga n'okutuusa kati tebasasulanga. Omusumba wa Swaye Galanta nga tuwa abantu ssente endiga zaabwe batugamba bagenda kukola mu bizinesi. Obudde buno tubabanja ssente ezitali miliyoni 2 ssente nnyingi. Naffe mukama waffe essaawa eno alowooza nti waffe twalya ssente kuba nnyingi. Ye omusumba Flex Okoth agamba nti yali asabira mu kanisa eno kyokka engeri musumba munne Kawuki gye yabuulirangamu enjiri yamutabula olw'okuwanga endiga obubaka obw'obulimba. Waliwo embeera ebadde ng'egenda mu maaso nga sibitegeera. Twamaliriza nga ate abalwadde tebawonye wabula babagoba bugobi. Ate bw'otuuka kwagala national ID yo ate bagamba nti gwe olina okusasula
ati ekitu kikola bubi buli omugamba kintu agamba State House ne twebuuza State House yetuma omuntu ono okola bino. Pastor Queen Alao alumiriza omusumba Kawuki okumusaba mwegatteeko mu kutandika kkanisa kyokka bwe yaweza endiga mu kkanisa n'amwefuulira n'amugoba. Bw'oba ng'olina ssente akusembeza naye bwe zibanga ziweddewo awo ng'atandika okuteekako emisangosango awo ng'akugoba. Tom Kabisuwa ssentebe ey'okubiri akasizza nga bamanyi ku nsonga z'omusumba Kawuki ne baliza omukube yali asumba. Kawuki namukubira ne mugamba mukyala complaining agamba nti mubaawe omulemeza ku church yayagala akomewo awaka n'omusajja ne mukubira ne mugamba lwaki tokomawo waka nangamba nti omukyala mukambwe nnyo. Kawuki naye we yaŋŋamba nti omukyala mukambwe nnyo amutya waka ayinza omusala. Omusumba Kawuki ku lukomo lwa ssimu ebimwogeddwako abiise ku mulima mpindi ku mabega. Challenge weeri abantu abo bonna ebintu byeboogera bapanga bipange. Nze gwolaba nakwata sigendangako ku makya nenkeera ku lwammanerenda neŋŋamba nze kennyini ngenze kugyayo ki ssente ne feesi yange baagiraba bulabi nga bazze ku kyaki. Yudaya Namyalo yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Ssaabalamuzi Alfonso Winyiddolo ayambalidde akulira ekibiina ekigatta bannamateeka Isaac Ssemakadde olw'okwesanga olulimi oluwemula abalamuzi nga baliko ensobi gye bakoze. Amutegeeza nti talina kyali era n'amulagira okwetondera abalamuzi bonna be yali avumye. Abyogeredde mu kuggulawo omwaka gw'amateeka omupya 2025. Ssaabalamuzi Alfonso Winyiddolo ayambalidde akulira ekibiina ky'abannamateeka Isaac Ssemakadde olw'okuvumanga abalamuzi. Abyogeredde mu kuggulawo omwaka gw'amateeka 2025 ku kkooti enkulu mu Kampala. The President of Uganda Law Society, in his typical way, is invading my space and saying he is embarrassed. He has not been asked to come and speak. I'm not in charge of protocol, so I don't have an answer for you, but I will certainly address you in my speech. Mu bukambo obw'ekitalo Dola alagidde Ssemakadde okwetondera esigeddamuzi naddala omulamuzi Musa Sekaana gw'agamba nti bayitiridde okumutyoboola. It is a trend, very dangerous trend, where people relish, people find pride, people think they have greatness in attacking instead of criticizing judicial officers. Ono yeewuunya Ssemakadde olw'olulimi olubi lw'akozesa nga terusobola na kuyisibwa mu kamwa. The type of thing you will not say near your sister, near your mother, but they will say it openly. Dola agamba nti bo tebagaana kubawabula saako n'okuwakanya ebyo bye babeera bakoze naye ekibaluma kwe kuba nti Ssemakadde akozesa olulimi olubavuma kyagamba nti kyamu nnyo. Now when the leadership of a law society is the one taking the lead to drag judicial officers into the mud, is the one, just because a decision has been made which you're not happy with, and then when a decision is made which you think favors you, you're all over the place thinking the decision was made for you. Judges do not make decisions for any person. They make decisions in accordance with their understanding of the law. Ono era ajjukiza Ssemakadde nti ekirongole ekiramuzi kya Joronga ajja kukyetaaga era n'amubuuza bw'anaakola ng'amaze okukisuula. Know and understand the difference between criticism and abuse. Dola era aweze Ssemakadde okwogera ku mukolo gwonna ogw'abalamuzi olw'obusiifu bw'empisa bw'ayolesa. So I am the one who said the president of Uganda Law Society, called Isaac Ssemakadde, will not speak in the judiciary function. Nobody else. But that comes about if you own up and you offer apology. If you don't apologize to Justice Owindole, it doesn't matter. But please apologize to Justice Musa Sekaana. Ono abadde omukambwe okukira ennomba ategeeza nti omuntu tasobola kumuvuma n'okukwemula n'okuswaza kyokka n'ajja mu luggya lwo ng'ayagala okwefuula nga watali kibaddewo. I think only a fool
only a fool, and I really mean it. Somebody insults you, degrades you, dehumanizes you, and then he comes to your compound and say, it is business as usual. It is not. Olwadde olw'okutabukira Ssemakadde asituse n'abakakiiko ke ne bafuluma abadde omukolo. The judiciary's reliance, however, on the power of contempt to shield itself from critique is an indictment and not a defense. To my colleagues at the bar, the fight is not yet over. The Radical New Bar is not a moment, it's a movement. We will be here long after the faces on the bench have changed. Minisita w'ensonga za ssemateeka n'ensigadde Muzinda Robert Mao mu kwogera ku mukolo guno atabukidde bannamateeka abayingiza ebyobufuzi mu kkooti. Our schools of law do not teach character. They give you a lot of knowledge. You will be very clever and very good in your profession. But things like character are a result of mentorship. Yeewunyizza naddala ku musango gwakaggwa ogwa kkooti ensukulumu mu kifo kya bannamateeka okuwandiikira ekitongole ky'amakomera okuta abantu baabwe. Baddamu b'amawulire ne bakyogerera kyagamba nti kyamu nnyo. Understand they have now gone to appeal to the president. Why should they go to the president? The president has enough problems. Congo, M23 and so on. He's a busy man. Let the judiciary do its job. Ssaabaminisita Robin Nabanja yakiikidde President Museveni era nga mu bubaka bwe asabye Sigedda Muziya okufaayo okulaba nga bannansi bafuna obuweereza bwa kkooti. Judiciary service or judicial service, like public service, should be for the benefit of the people, irrespective of their age, sex, tribe and religion. Awabudde Sigedda Muziya okulaba nga basala emisango mu bwenkanya naddala eri bannamwandu ne bamulekwa. Some matters involve estate distribution, land ownership and family disagreements. In deciding these cases, the court must be sensitive to the rights of all beneficiaries, especially the most vulnerable ones, such as the widows and the orphans. Shamshad Nalujja yakusakidde gwino kulabukidde TV. Ate yo polisi ya Nyendo Mukungwe mu kibuga Masaka egombye obwala mu basajja bana abakulira abagambibwa okukulira akabinja k'abatemula abavuzi ba boda boda n'oluvannyuma ne babako pikipiki. Abakwate kuliko Shabani Lutaya ng'oluusi eyita Sharifu Yakabiri 24 ow'ekitovu Nnume, Augustine Ssekyanzi ow'emyaka 19 ow'okukyalo Mukudde, Abeka Kayongo emyaka 38 ow'ekitemu Nsangi, Natsumani Kasozi ow'omusoweto Kyengera. Kigambibwa nti bano badde beefuula abasaabaze ne bapangisa ba boda boda. Bagamba bya piki naye sina byakwogera. Obeerawo? Kyengera. Okola mulimu? Vuga boda. Kubanze sibangako ku piki simayine lwabba piki siyangako ku ssente za piki. Olya zaaki? Nze ntikula matooke. Kigambibwa era nti ababodaboda babadde basinga kwaswama ku masinzizo n'ebifo ebiraga emipiira ne bategula piki zaabwe. Nagenda okusaala lunaku lwa Lwakutaano nga luno nga ndi mu Jjuma nga piki yange ngisibidde okumpi n'omuzikiti. Nagenda okufuluma okumaliriza Jjuma okufuluma ebweru nasanga bagikuddewo nga bagiggyeewo. Kitegerekese nti ababodaboda e Masaka bayisuse okuttibwa nga nabyo ebyokwerinda basinzidde okukola ekikwekweto ne bakwata ategerekeseeko erya Lutaaya n'empikipiki enzibe emisana tuku nga yalonkomye banne. Kyokka bakwate beeganye ebibogerwako nga nabo bakulukusiza amaziga nga bagamba tebabasibako matugambuzi kubaliisango. Awo ku piki y'amapiki sibimanyi. Lwaki oliwa? Ndi wano ku musawo gwa piki oyo gye yamba gye navuga ne ntwala e Kampala balyoke bakwata oyo. Teyaŋŋamba nga kuba nze namuwerekera nga mukwano gwange. Yanguza piki yange nkola ku sitowa ya kasooli bwe yagenda okuleeta ebiwandiiko yajja n'abaserikale. Abamu ku babodaboda bagambibwa okuloza ku bukambwe bw'abantu bano balaajanidde kkooti obutabayimbula. Egendere ddala mu maaso okukwata ababbi ba piki n'ababbi b'ente
kubanga abantu babba piki natta omwana lunaku tujjayo abantu we basse naddala nga bano ku lw'ebukakkataawo mu Kalitunsi naye abaana nga basaba obutatwalira amateeka mu ngalo tusaba n'abalamuzi batubeere kooti etubeerere ya kisa teta bantu abo tusaba ababbi abo tebabata kooti etubeerere ya kisa teta ababbi abo. Twakasirye omwogezi wa poliisi mu bbendobendo lya Masaka akasizza okukwatibwa kw'abasajja bano nga balinze kutwalibwa mu kooti nga bala bakyanoonyezebwa. Pikipiki zikunukkiriza mu 10 zibadde zibbibwa abantu bano era nga tubalina wano nga tugenda okubatwala mu kooti babeere nga bavunaanibwa ku misango gye badde bazza. Fiona Nanyomo yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate olukiiko olw'akabondo k'ababaka ba paalamenti aba NRM olutudde maka g'obwa pulezidenti Entebbe nga lukubirizibwa ssentebe w'ekibiina Gen. Yoweri Kaguta Museveni lusazeewo nti ebbago ly'etteeka lya UPDF eribadde mu paalamenti ligibweyo bunnambiro era ssaabawolereza wa gavumenti aweebwa obudde okukola ennongoosereza mu tteeka lino nga yeesigama ku biragiro bya kkooti ensukkulumu. Ababaka b'ekibiina ekiri mu buyinza obukeereza nkolo ogenda maka g'obwa pulezidenti eb'okwetaba mu lukiiko lw'akabondo lwayitiddwa ssentebe w'ekibiina pulezidenti Yoweri Museveni okusinziira ku nampala wa gavumenti era nga yakolanga ssentebe w'akabondo kano Dennis Samson bo bateesezza ku nsala ya kkooti ensukkulumu eri mu kusatisa. Under the keynote address by the national chairperson of NRM and the President of the Republic of Uganda, the caucus discussed on the subject matter of the decision of the Supreme Court in as far as the court martials are concerned. Ategeeza bannamawulire nti basseewo ebbago ly'ennongoosereza mu tteeka lya UPDF eribadde mu paalamenti ligibweyo bunnambiro lidde eri ssaabawolereza wa gavumenti alabe bw'ateekamu ennongoosereza empya ng'asinziira ku biragiro bya kkooti ensukkulumu. That the UPDF amendment bill currently before the Parliament of the Republic of Uganda be withdrawn in its current form, that the Attorney General be given time to draft the new proposals into the UPDF amendment bill pursuant to the Supreme Court ruling. Obuwagamba nti bataddewo nsaleesale ku nsonga eno ne ssaabawolereza asuubira okukola ennongoosereza mu nnambiro. We did not give the Office of the Attorney General any specific time frame or timeline, but in the knowledge of the Attorney General, this matter is urgent, and we expect it to be handled as soon as possible. Agamba nti bakkanyiza n'ensonga y'ekika ky'emisango egirina okwesibwa mu kkooti y'amagye ebisaanyizo by'abalamuzi abalina okutula mu kkooti eno birina okwetegerezebwa ennyo mu nnongoosereza. The question of appointing lawyers in the UPDF to preside over that court, the issue of clarifying on what constitutes a service offence and a penal offence, security of tenure of those who will be appointed, the manner of appointment, separating disciplinary units of the court martial from the judicial system. Obuwategeeza nti ebyokuyimbula abasibe tebabiteesezzaako nti kuba kkooti ensukkulumu teyalagira okuyimbula muntu yenna nga basuubira nti egy'okukyusa emisango egiri mu kkooti y'amagye giddemu za bulijjo kigenda mu maaso. The Supreme Court of the Republic of Uganda did not say release those under trial in the military court martial immediately. No. It is said transfer them to the civilian court. Ategeeza nti basizeewo nti akabondo ka NRM kagenda kuddamu kuyitibwa mu kiseera ekitali kyewala baleese ku nnongoosereza zino wamu n'embalirira eggwanga lwa Amerika okusala ku byabwe ebadde evujjirira Uganda n'amuwanga amalala. In order for us to know where we shall compensate for the funding that we have been receiving, especially on the issue of drugs. Fred Kajubi yakusakidde eggulu ku Lwabukedde TV. Kati tusooke tumulemu katono tukyadda n'amala mangi tuvaawo.
linda nemino mugataliiko nfuufu. Twabaletedde estate ennungi ezimalako omwaka $1,8.5 empambire Bubuule ne tubaleeta ne $1,11.5 ebubuule. Ku lw'omutindo gw'empeereza yaffe tutegeeza bakasitoma baffe bonna nti tuli mu kuddaabiriza edduuka lyaffe erisangibwa ku 6th Street GR Plaza okuliraana offices za National Water. Totialos, get local marine cargo and goods in transit insurance to import your goods without the stress whether they're coming in by water, air or land. This message is brought to you by the Uganda Insurers Association. At Credoland School, we believe that better future lies where children can learn by themselves. Credoland School, Kasangati, Gayaza Road, opposite Chinawa High School. Omulesi gwa Vestimane gukubye koodi bibi ne bigenda okubeera ennambole wiiki ejja. Ekika ky'omugataliiko nfuufu. Movit soap comes in 4 fantastic flavors. Movit family soap is truly soap for the whole family. Movit, all day confidence. East African Organic Honey gwe mubisi gw'omutuufu ogutatabuddwamu kintu kyonna kuviira ddala mu njuki. Funa East African Organic Honey mu bipimo ebya liita emu, grams 5, grams 3.5, 2.5 ne grams 10. Reach for more out of life and celebrate every win with a cold bottle of Pilsner. Pilsner Lager. Stand tall, stride on. Ngira ye mwana aina akakwate kintu ngova mu ntumbwe zani za kintu bw'oba tova mu ntumbwe za kintu toteekeddwa kuba mulangi kubanga olwo luli olulangira ne bwe batwali emagonga ebika byonna nga bitudde ebyakola endagaano tebyateekamu kawairo okugamba nti ebika ebirala nabyo birimu abaki abalangira. Kulika yomu kumulamu okwo malala banayolesa mwoleso gwa Vestimane 225 bongedde okusindako ku bigenda okubeera mwoleso ogwo gutandika nga 14 kutuuka nga 16 omwezi guno mu kisaawe Nambole. Omulunzi okufuna obulungi mu bisolo bya Lunda n'okumanya endiisa yabyo bulungi. Bino byonna byotasaanidde kusubwa mwoleso gwa Vestimane Expo 225 ogenda okubeera mu kisaawe Nambole wiiki ejja okutandika ng'ennaku z'omwezi 14 ku lunaku lw'abaagalana okutuusa 16. Kati olwaleero tukuleetedde aba Camp Feed abakolera emmere y'ebisolo mu Uganda nga Kasango Emmanuel agamba nti emmere eno n'obulungo bayikolera mu kibuga ky'Eggulo. Tukolera wano factory yaffe erya Naka Gulu Town naye tukozesa amagezi ag'ekikugu okuva e Denmark. Bakola emmere y'ebisolo ebyenjawulo okuviira ddala ku bumyu, ente, embuzi, embizzi n'ebirala gye batunda mu buli kanyomero ka ggwanga. Mu mmere y'ebisolo gye tukola tulinamu ey'obumyu, tulinamu ey'obuyana, tulinamu ey'ente ez'amata, ne tubeeramu n'ey'enkoko ez'ennyama n'ez'amagi, ne tubeeramu n'ey'embizzi. Okusinziira Kasango mwoleso gwa Vestimane bagenda kwojja n'emu ku bika by'emmere eno nga n'akalungo okwongera okusomesa abalunzi baabwe. Ku luno Vestimane Expo omwezi ogwokubiri okutandika nga 14 kutoka nga 16 mujje mubeere omubungi ate bw'oba otuusa awo tosuba kuyitako ku tenti ya Camp Feed kuba twabaleetedde bingi byomugenda okuyiga togenda kuddayo kyekimu kasi toyita ku tenti ya Camp Feed. Agamba nti abanajja mwoleso bakubasalira ku bbeeyi y'emmere y'ebisolo. Mmere tugenda giteeka ku discount ennungi osobole okuba nti at least ofuna value for money z'osasulidde wali ku mulyango kola ki okuyingira. Osasula wali sente z'okuyingira tino gye tukusalirako emmere n'oba nga tokoze rose. Omwoleso guno okuteekebwa kampuni ya Vision Group etwanebukedde famire ng'eri wamu n'ekitebe kya Budaaki mu Uganda. Kampuni endala ezikuvujjirira kuliko eya Tunga Nutrition, abakolera akalungo ka Hendrix, aba Engineering Solutions Ingis Omufunzi nga bano bakutuusaako tractor za Tefe ne Massey Ferguson, Uganda Development Corporation, Sakawe ekitongole kya Abi ne Pepsi ng'okuyingira kugenda kuba kwa $1,000 ate okwetaba misomo gyonna kwa kubeera kwa $1,000 kale ng'olina okubeeramu n'emitwalo 2 okusobola okwetaba misomo 27 mu nnaku 3 gye kugenda okumala. Sulaiman Mutebi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV. Waawo tukulinze munnaffe naddala gwayagala okulonda n'okulima mwoleso gutandika nga 14 wiiki ejja e Nambole. Ate bo abagala kaadi ya NUP mu kujjuza ekifo kya Kawempe North batuyanye mu kubbinkana okuteekeddwa
ekibiina okuzuula ani asaanidde okuweebwa bendera. Bano okubaganya ebirowoozo bakukoledde mu lujjudde ng'ensi eraba. Akulira NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu asabye ebibiina by'obufuzi ebirala okubalabirako. Abegwanyiza okufuna kadi ya NUP ku kifo ky'e Kawempe North enkoko bagikutte mu ku kitebe ky'NUP Makerere Kavulo okweta mu debate ey'okunoonya akaani anaweebwa kadi. Bano nga tebannabakubaganya birowoozo buli omu asoose kuwera nga bazze okunona obuwanguzi. Abawagizi bange bonna mbasuubiza birungi, basuubire birungi byereere. Abamu ku bo okubadde mbaze z'ensinsire kudemu Amadi Lusa Luwemba bazze ne bookisi ez'okuterekamu ssente nga ziwandiikiddwako saako n'abazini b'amakeete ne gazzi okulaga nti basobola okuyamba bannakawempe. Motoka esente za parliament miliyoni 2 ngenda ziwa balonzi bange mu Kawempe North County constituency. Abasayisa ebyebuzi bakulemedwa bannamateeka nga bayambwako akulira akitebe ebikulonda Masi Walukamba. Bano beesoze oluuka ne batandika okubabuuza ebibuuzo nga buli omu obwedda bamu eddakiika 2 okwennyonnyolako kwe bagenda okulya bannakawempe. Bano basise kubabuuza mu Luzungu abamu obwedda battamatama. I will further my activities of fighting for justice and human rights. I will inspire the youth. I'm aware that the youth in Kawempe North constituency are the majority, but many of them are not only unemployed but unemployable. I will advocate for integrity. I will advocate for inclusivity. I will advocate for human rights. I'm going to try to make sure that everybody in Kawempe North, you are connected to the national grid. See, I am going in parliament not to speak good English. I am going in parliament to act. What the people of Kawempe North need is service delivery. So as I go to parliament, I go there as a member of the National Unity Platform, who is going to agitate for a fair taxation. We are the Kawempe North, as Kawempe North, we have a few UPE schools, government schools, and the teachers, they don't pay at all. Baziza ku Luganda nga buli omu asuubiza bannakawempe Sineggulo singa babeera baweereddwa kaadi. Mukimanyi bulungi nti ekitundu kyaffe kiri mu nzigotta. Ekitundu ekiri mu nzigotta akawuka kamukenenya kalidde abantu baffe ewaka ne mu kibira. Naye ate nga nze mbagambye omubaka wammwe ebintu bisatu. Tutwala nnyo obudde, abantu bavaayo nga bakooye, abantu bakola nnyo. Kasirinda kano ka 6 kg. Buli muntu mu Kawempe ajja kafuna. Obedda bano kuli ebibuuzo nga kulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abakulembeze abalala babeegisa amaaso. Moses Nsereke yeeyise Manerenda yasinze okuza bannakibiina enseko olw'engeri obwedda yasinkamu ensonga ze nga ziva ku mulamwa. Abantu bangi beewola ne babakwata ne babayisa bubi ne babakuba ne babajjako ebyabwe. Eyiyo gy'oyogeddeko kirungi nnyo wagiteekawo ekola etya okuyamba omuntu wa bulijjo. Neyanza mukama wange musooke mutegereesereko Moses yaani akalulu ka 221 we kaggwa bwe kati ne ŋŋamba nsereko ng'omusajja omugezi nkoze ntya okuyamba abantu bange. Ne ŋŋenda mu kyalo ne ntunda ku ttaka natunda ekazi 10 ez'ettaka. Nentandika kampani eno gye bayita Nsereko Moses Manerending Company. Nentandika okuyamba abantu. Nze sigenda kuyamba bakawempe North bokka. Ne bw'ojja ng'ovudde much in the east, ovudde much in the west, Nsereko Moses wendi ngenda bayamba bannange zize kulwana otuwa bulijjo. Ate Kyagulanyi asiimye abantu bonna aboleseza obuvumu ne basaba kaadi n'asiima akakiiko ebyokulonda mu NUP olw'enteekateeka. Akakiiko kaffe tukalinamu obwesimbu era tukakasa nti candidate gwe mugenda otuleetera yo yennyini anaaba asaanidde. Muli independent, tubeesiga mukole omulimu ku lwa NUP, ku lwa Kawempe ne ku lwa Uganda. Ategeeza nti omutendera ogusembayo gwe gugenda okubuza bannakawempe okuzuula amaanyi g'abeesimbyewo ku ground. Nze mu ndaba yange mwenna musaanidde okubeera ba MP. Naye nkakasa ayina enkizo yagenda opasumukamu. Olunaku olwajjo bazze ne bababuuza ebibuuzo bano ba candidates bonna bonna era ne bawadinga marks out of 40.
ekitegeeza kyekyo nti maxi 5 kati tuzina already naye maxi 5 zivaawa zigenda kubeera ku ground yatugamba amaanyi gali mu bantu kati bona abadde ba debating abadde kugura babadde live ku TV ne ku radios ng'ensi zibawulira kati mune bwo badde oyogera onanaagira nga toyina points zoyina kuwa kati bw'osuubira omukulu aba agenda kukolera ki. Nsanyuse nnyo okulaba nti National Unity Platform kigenda kufuuka ekibiina ekyokulabirako ebibiina eri ebirala ng'emba mugaba kaadi zisana kubeera transparent. David Tabale yakusakidde eggulu nkulaakukedde TV. Ate abasomesa ku ssomero lya Seeta Junior Mukono eryasinze mu ggwanga mu bigezo by'ekibiina ekyomusanvu bategese emmisa ey'okwebaza olw'obuwanguzi bwe baatuukako. Wabaddewo okugaba ebirabo okusiima bonna abagatta ettoffaali kuyita kw'abayizi. Ku Seeta Junior School e Mukono abasinze mu bigezo bya P7 nga abayizi 97 bonna baleetera mu ddala erisooka nga ku baana 36 bafunye obubonero buna bategese okusaba kw'okwebaza okulembeddwa mu Reverend Father Raymond Kalanzi owa Teresa Ministries Ensambya nga yambibwako Reverend Father Peter Ntege akulira ebyeddiini y'Abakatoliki mu masomero ga Seeta. Abasomesa bakulembeddwa mu Davis Kafumbe principal w'amasomero ga Seeta ne Brian Serugwa mukulu waalyo ssente w'akakiiko akulira ebyensoma Dr. Henry Stanley Okia abasomesa okuva mu masomero ga Seeta amatabi amalala abazadde n'abayizi. Abayizi abayisiraamu bakyamudde abazadde nga bazikira amataali. Father Kalanzi yabaziza Katonda olw'abayizi bano okuyita obulungi nga bwe yalagula mu kubasabira nga beteekera ebigezo. I have blessed the candidates last year and I am so proud to say that almost all of them have made it in the very big successful result. Abayizi Masha Muganzi Malayika ne Luke Thomas Cheswa ku lw'abannaabwe be baziza bonna abaabayambako. I personally scored aggregate 4 and I think I deserve a round of applause. The Lord has been faithful indeed. Allow me extend our deepest gratitude to our teachers who work tirelessly to prepare us for the exams. Nafunye obubonero buna nebaza bazadde bange okusasula school fees ne administration n'abasomesa okutusomesa. I sat last year in PLE and I got 5 aggregates. I'd like to thank my parents for paying school fees. I attained aggregate 4 in PLE and I'd like to thank my parents for paying school fees as well as my teachers for teaching me. James Peter Moda abadde akulira abasomesa mu P7 asimye bane aba team 8 basomesa abayizi bano. Non-teaching staff, thank you for the great work. Teaching staff, thank you for great work. Team 8. Mine I polished, but in the morning I was extremely busy. Team 8, thank you for not letting me down. Bali Amwesaki Charles ne Wamukota Charles ku lw'abazadde ba P7 basimye abasomesa n'akulira essomero lino Serugo n'amabaasa. Kwaya essomero ezinya amazina okulaga engeri abayizi masomero ga Seeta basomesebwamu. Omukulu w'essomero Serugo asimye abantu bonna abakola nabo okuva ku bakama be n'ayogera ne ku basomesa abasumusiddwa otwalibwa ku matabi amalala. Olw'okukola obulungi abantu be mbadde nkola nabo bonna baabalinyisizza amadaala. Mr. Chazepade bamufudde deputy ow'Embalala campus ne Mr. Nyonyi Ntono Julius bamufudde deputy owa Seeta campus. Kyo kye kiraga nti Seeta Junior School Mukono tukola bulungi nga ttiimu. Asimye bakozi banne n'abaliko bye bakoledde essomero lino era nga baweereddwa ebirabo. Abayizi abafunye obubonero buna abakwasizza awaadi. Kyokka omukulu w'essomero essanyu limutuseeko basomesa banne bwe bamuyiyeemu ssenti y'entebe y'ebbeeyi nga bazina kinnawolovu. Principal Kafumbe ku lw'amasomero ga Seeta atuusizza ekirabo kya Serugo okuva mu bakama be Dr. Jesse Muyingo ne Mama Rose Muyingo n'amwebaza okuyisa obulungi abayizi omwaka gwe gusookedde ddala. Enjoy when your time still lasts. Thank you very much and God bless you. There is always a policy that when you excel, we reward you. Abasomesa batonedde Father Kalanzi ekirabo wakati mu kiro ky'enkuba ey'omukisa ekibadde kitonnya. Maria Nantombwe yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.
mwebale kubeera naffe bwe tweyongerayo n'amalala abakulira essomero lya World of Africa Junior School Bukasa munisipaali y'Ekira mu disitulikiti wa Kiso bategese okusaba okwebaza oluvannyuma lw'abayizi baabwe okuyita waggulu mu bigezo eby'omwaka 2024. Omuyizi yasinga banne yafuna obubonero buna. Ku ssomero lya World of Africa Junior School Bukasa munisipaali y'Ekira mu disitulikiti wa Kiso ejasikibwa Biti Matovu bategese emmisa ey'okwebaza Katonda olw'abayizi ba 5 okuyita obulungi ebigezo ng'eyasinga Danila Nantamu yafuna obubonero buna. Yetebyeko abazadde n'abayizi ng'ekulembeddwa mu Reverend Father Joseph Olusimbi, bwana mukulu w'ekigo kya World of Consolante Bweyogerere ng'ayambibwako Father Frederick Nyanzi. Father Walusimbi mukubuulira akuutidde abayizi okweyisa obulungi bino gye bagenza okusoma secondary ne yeebaza abasomesa olw'okubangula abayizi obulungi mu ssomero lino erimu kugasinza okukola obulungi mu munisipaali y'Ekira. Ne bano abato abajja Omukama bayambe bayite bulungi ebigezo. Bikira Maria abayamba bawolereze World of Africa eyongere okukula, eyongere okusomesa abaana b'eggwanga, bongere okuyita ebigezo. Mu mmisa ne batonya ebirabo ebikalu n'ebyensimbi. Principal Matovu asiimye abasomesa n'abazadde olw'omulimu gwe bakoze mu bayizi 59 abaatulira ku ssomero lino n'ajjukiza abayizi abali mu bibiina ebya wansi nti buli muyizi afuna obubonero buna aweebwa basale butereevu mu masomero ga siniya ga World of Africa SS. Olw'ebibuuzo ebyo kubanga byakomawo byonna ate abaana baffe nga bayise bulungi. Omwana yasinga okukola obulungi Nantamu Daniela yafuna aggregates 4 era nga twali twabasuubiza nti abaana bonna abanaafuna obubonero obuna bonna nga babumazeeyo tujja bawa full bursary mu masomero gafe aga secondary school. Abakootedde okubeera abeesimbu nga bongera ku misomo. Kati abavudde mu primary abeeyongerayo ku ddaala eriddako bagenda okusanga nga bagenda kuyingira mu kalikulamu eno empya eya sekondary. Tubakwasa Omukama ayongere okubawa amaanyi n'amagezi osobole okuba nga kalikulamu eyo bagitegeera basibirira okuba abaana abalungi nga Father bwatugambye babeere omunnyo omulungi bwe balaga. Omukulu waalyo Ssebugwawo alambuludde ku ngeri abayizi gye bakozeemu obulungi n'ebyabayamba okutuuka ku buwanguzi. Kyabasomesa okuyita obulungi ekyenkizo ekisooka abasomesa abeewaayo mu budde ne baba nga bamalayo ebisomesebwa ng'obudde bukyali kibasobose okufuna obudde obumala okudda mu ebyo abaana baba basoma mu kirasi eza wansi. Atonze kubasomesa abakola obutaweera okwenyigira mu by'emizannyo eby'emikono n'ebirala n'asaba abazadde okubongera abayizi. Kale abaana tubawa omukisa okwenyigira eby'emizannyo bakola eby'emikono beetaba mu kuyimba bakola ebintu bingi nnyo ng'okono kwe bagatta ate n'okusoma. Nkubiriza abazadde bonna abakyali eyo ntwongere tweyunira tukyalina ebifo. Principal Matovu oluvannyuma nga ali ne Father Walusimbi bakwasiza abasomesa ebirabo okubasiima. Father Walusimbi asabidde abayizi Omukama abakulembere gye balaga. May these blessings accompany you as you venture into this new stage of life and your studies. Teddy Buyinza yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Ate President Yoweri Museveni alonze Dr. Flavian Nzeija ng'omumyuka wa Ssaabalamuzi omuggya adde mu bigere bya Richard Buteera agenda okuwummula. President era aliko abalamuzi balonze mu kkooti ensukulumu ejulirwamu n'enkulu. Mu buyinza obumwe bwa ssemateeka Pulezidenti Yoweri Museveni alonze Dr. Flavian Nzeija ng'omumyuka wa Ssaabalamuzi omuggya. Dr. Nzeija agenda kudda mu bigere bya Richard Buteera anaatera okuwummula. Pulezidenti alonze omulamuzi Muzamiri Kibedi abadde wa kkooti ejulirwamu okufuuka omulamuzi wa kkooti ensukulumu. Pulezidenti era alonze abalamuzi okuli Musa Sekaana, Sabit Cornelia Kakooza Stella, Ali Bateese, omulamuzi Florence Nakachwa, omulamuzi Jesse Byaluhanga, omulamuzi Msi John Michael, omulamuzi Ketwa Katunguka, omulamuzi Namayo Esito Kutuula ku kkooti ejulirwamu. Pulezidenti yalonze abalamuzi bano wammanga okula nga abalamuzi ba kkooti enkulu okumala emyaka 2. Kuliko Sala Ngasiyo, Rosemary Balebe, Ngabirano Mary Babirye, Lilian Arum Omara, Charles Kasibayo, Mary Kayitesi Kisache, Susan Odongo, Kaloli Rwangase Mogerere, Giwani Tagetu Bushara, Simon Peter Kinoy Mutegeke, Vincent Opiene, Sara Birungi Kalibala,
Isaac Tekubone, Depa Vema, Flavia Grace Ramuno, Fatuma Nancy Bwanika, Kwemara Kafoze, Geras Godfrey Mbaza, Andrew Kauka, Dr. Gimania Melody, Ngwatu Naida Nachiganda, Amanjagano President Akasim Kachiko, Parliament Akasaba Kunguba Government, Oksunsurwa, Tuaiza Mandemana Mateka, Kulim Down Friday Pascagolo, Michael Chinto, Abeka Sikanja Kunaba Nebasima, Echokurunda Balamzibano. Banji nnyo Mungu abawumuze emirembe batufako abantu bagenda bintu ebirala so ne babeeranga abadde tebannadizibwawo so ne twesanga mu kaseera akazibu nga baloya nga tutaddeyo emisango egiwerako naye nga tegisalibwa so ekyokubeera nga abalamuzi balondeddwa ku kooti enkulu ku kooti ejulirwamu ne ku kooti ensukulumu tukyaniriza abalala baloya babajje mu baloya nga ffe bwe twabadde nga mu private practice n'abalala ne bava mu bitongole bya gavumenti ebitali bimu naye kyasinze okunsanyusamu byonna kwe kubeera nti waliwo omulamuzi Farida eyali alemeseddwa okukakasibwa bategeeza nga abalamuzi balina esoobe lingi okusinziira ku bumanyirivu be balina wabula ffe kye twagala okubakubiriza tibaali badde babeera ku mulamwa gw'amateeka balambulula amateeka nga bwe gafaanana era nga tusuubira nti kino kigenda at least kendeeza ku misango egibadde giri mu kooti ez'enjawulo. Tukimanyi nti nesiga eddamu zirina backlog z'emisango mingi nnyo ng'era tulina n'abantu ffe nga bali mu byobufuzi abantu ba political prisoners bangi naye nga bamu bali mu makooti naye nga tebalina kufuna kufunyi bulamuzi nokyo tusuubira nti no buli baleeta abalamuzi abangi tusuubira nti emisango gigenda kubeera nga gikendeera. Josephine Senfuma yakusakidde gwe nkulaawo Kwede TV. Kulikayo mukumulamuko mugataliko nfufa malaba mulekwa be yali omulangira we Bunyoro Kimera lwa Kishwaza berumiriza okuvoola ekiragiro kya kooti nga mu kiseera kino n'emiti egiri ku ttaka gyasayiddwa ettaka lino liwezaako yiika 286 nga liri hoima. Enkana z'ettaka lyaliyo omulangira w'oka w'e Bunyoro Albert Kimera lwa Kiswazwa ku kyalo Kasiro ne palo gy'oku mu kibuga eky'Hoima zizzeemu olubalama mulekwa b'omukyalo omukulu okulumiriza abaana b'omukyalo omulala okuyisa olugayo mu kiragiro kya kooti ekimiza enjuyi zombi okulikolerako ettaka balikanidde okumala emyaka 10 nga liwezaako yiika 286 okusinziira ku Jane Beatrice Kimera nga muwala wa Elizabeth Margaret lwa Kiswaza ettaka lino bazadde baabwe Albert lwa Kiswaza Kimera Elizabeth Margaret lwa Kiswaza Sylvester lwa Kiswaza Nyabongo Nesiza Nyabongo balifulina mu ngeri yabumugiyite joint venture mu Lukulwenda Samwenda abasatu baafa ne taata wange nga wali mama wange yasigalako yekka mu Lukulwenda kino omugenzi lwa Kiswaza yagula emigabo gyasiribya lwa Kiswaza Nyabongo Nesiza Nyabongo nakola faamu gye bayita Kasiro Dairy Farm obula kitaabu yafa baganda ab'omukyalo omulala bateekawo embeera y'okubibatwalako taata bwe yafa ne bagamba kati ffe tuli wano ng'ente nyingi nnyo nga ziri 10 oba nga 200 zonna baziridde laba bw'obala bubazi bw'obulaba betusanyidde nti ettaka bazadde babe baali balifunira ku liizi ye baagezaawo okuzza obujja mu 2018 era ne tugenda ne tujjayo court proceedings eza Justice Rugadya ze yali akoze eki nga ziri sign era ne maama n'akola ki n'azitwala mu land board ne bakola ki n'afuna liizi 20 years agamba nti kana zaatandikira mu 2015 baganda ab'omukyalo omulala bwe basala okweddiza ettaka lino nga bayita mu kiraamo baganda bange my step brothers bagenda ne baforginga will eya my father in 2014 like 9 months nga tanaba kufa ne bateeka ki Beatrice ategeeza nti okuva olw'batandikira olutalo sinzigo okutuuka lwe bagenda mu kkooti bafunye ekiragiro ekyali kiyimiza enjuyi zombi okutuusa ng'emisango giwedde ono ng'abeera Kampala agamba nti kyabuuseeku bwe yagenze n'asanga ettaka baganda be baalipangisa abantu ne batema emiti gyonna ekintu kyagomba kivuula ekiragiro kya kooti. Is this how they maintain status quo by cutting all that okusala emiti? Is this how you maintain? This is contempt of court. Alajanira abakulu mu government okuyingira mu nsonga zaabwe bafune obwenkanya. Kyonka everything, witness statements, trial bundle, joint scheduling memorandum, everything is there. Why isn't the case moving? We want to ask, we want justice to prevail
when my mother is still living, she wants to enjoy her land. Mumaziga Beatrice agamba nti nnyabo emyaka 5 yabalagidde nti bwali bafudde bamuzika nkutako eryo. Yangamba mwana wange obudde bugenda nga bunzigwako, naye nkusaba genda wali Kasiro ku ttaka lyange, njagala ogenda olabe awantu awalungi we mulinziika, ne weli mulibanga temunaba kuzimba muteekengako. Bwe twogerako ne wenye bannadijjo temukuba nabogerwako agambye nti bagende mu kooti bwe babalooza nti balwavuula ekiragiro kyayo. If court puts an order for a status quo and someone has violated it, then go ahead and present the evidence to court and then the court can see what to do. Ambrozi Nwagaba Katoto yakusakidde guli ku Lwakere TV. Ebyemizannyo mu katale konfofo. Nkwaniriza ku mawulire ag'ebyemizannyo ng'ogakutuusaako nze Becky Cynthia Nakimera era nga tugatandise n'empaka ez'okubaka eza Vitality Nations Cup aziddamu olunaku olw'enkya mu Bungereza nga ttiimu y'eggwanga eya She Cranes ettunka n'abategesi aba Bungereza. Tiimu leero bwe badde n'okutendekebwa okusembya mu kisaawe ekibike ekya Red Bridge Sports and Leisure Centre ng'abazannyi bonna balabise nga bali mu mbeera nnungi. Frequency ejja mu luzannya luno enkya nga bakubbula enzannya zaabwe zonna ezaasoose 2 nga bano ogwasooka bakuwa South Africa ku ggoolo 7-5 ate ogwokubiri Malawi nayo yabamezze ku ggoolo 5-45. Omuzannyo ogw'enkya ne Bungereza beetaaga buwanguzi okusobola okumala ebifo ebirungi mu mpaka z'omwaka guno. Eggulo beegezezza mu neggwanga Northern Ireland mu gw'omukwano nga Uganda yawangudde ku ggoolo 5-3. I think we have continued to improve at every training match, and I think it's been very great for us to see what we can take on to the weekend. And I think we continue to build every game, and it's not looking all pretty, but we hope on Saturday we'll have a better game. Bannamawulire abazze bagoberera omuzannyo guno bategeezezza nga abakulembera omuzannyo guno mu ggwanga bwe balina okukola enkyukakyuka ez'enjawulo okulaba nga ttiimu edda engulu. Right now ndowooza twetaaga okuddamu okuzimba ttiimu bupya. Bino ebyokugamba nti tuleeta abazannyi abakadde. Buli abantu bazze bafumirira ekintu ky'okuleeta abazannyi abakadde nga tulina abaana abato ku ttiimu. Naye n'ogamba nno kandeeta abazannyi abakadde because goyina political issues zo. Ndoza tusobola okuddamu ne tusituka nate of course game ya England tusobola kuddamu ne gamba nti tusobola wangula England bwe kiba kizze kisobola kujja by surprise, but I think tusobola kukomawo on the track ne tukuba Malawi. Nze nandibadde nsaba gavumenti nti mu buli kitundu ekintu kino kibeewo twagasa abaana bano emizannyo osanga tunaawonako ne kumpisa embi abaana ze bakola. Empaka za Vitality Nations Cup zikomekerezebwa ku Sunday eno mu kibuga London ekya Bungereza ng'amawanga ageetayo empaka zino kuliko Bungereza abategesi, Malawi, South Africa ne Uganda. Nga tweyongeddeyo mu mawulire gaffe ebula ennaku mbala oluzannya lwa league olwokubiri okuggulawo nga club ya Kitara FC nayo eyagala kuvuganya ku kikopo. Amaku to take it. Well, Amaku takes it perfectly. Oluzannya olwokubiri olwa liigi luddamu ku lwokubiri lwa wiiki ejjanga club ya Kitara FC mu kuzaatandika oluzannya olwasooka n'omutindo omubi. Emipiira gyabwe omukaaga egyasooka bawangulako gumu, ogwalugazi FC ne bakola amaliri ga mupiira gumu. Ng'emirala ena gyonna baafubwa nga kino kyawaliriza omutendesi Gwansenyondo okugobwa. Abakungu ba ttiimu bayanjula omutendesi wa Swabosawo okulaba nga bbulula ttiimu ng'ono yagisanga eri mu bifo ebisalwako. Bwe twogerera olw'enkyukakyuka n'obukodyo obw'enjawulo, Bosawe yayongera mu ttiimu essaawa zino eri mu kifo kya 7 n'obubonero 21 ng'enjawulo n'akulembedde Ekimeza Vipers SC ya bubonero 13. Bye basinga okuteekako essira kwe kulaba nga ttiimu eddamu okusituka. Twagenda okutunuulira bye twasinga okukolako okusinga tactical ne technical ne wamu ne ability yaabwe ya fitness teyali nnungi n'okukyusa of style of play.
nga beetegekera oluzanyo olwokubiri olutandika wiiki ejja nga baggulawo ne UPDF ku bugenyi kyagamba nti lugenda kubaamu okuvuganya kw'amaanyi. Ze target yange naddala second round nabagamba tulina okuwangula emipiira 5 egisooka. Emipiira 5 egisooka gyegikuwa okulaba oba okompitinga league oba totujja kukompitinga league. Suubira we tunaaba tuwangudde egyo emipiira 5 egisooka ne opponent baffe abali waggulu wawe tuba closing the gap tujja kusobola okukompitinga. Ayogedde ku kyokuviibwako omuteebi we Dennis Omedi ng'ono yeegase ku APR eya Rwanda. Club yo nga club tulina abasambi abasobola okudda mu kyomedi kuba otunuulira ne games ze tusambye almost abadde on and off abadde taliimu naye tubadde tusobola okukozesa abasambi abo ne tusobola okuwangula omupiira. Ayogedde kuvuganya mu bitongole ebyenjawulo kyagamba nti kino kibawa enkizo y'amaanyi mu kuvuganya mu liigi nga basobola okuyamba ku bana abaliwo okulaba nga abamu basamba emipiira egy'okumu naddala ne second round egenda kubeera mu competition za mirundi ng'ebiri genda kubeera mu Uganda Cup genda kubeera mu ne liigi. Wabula kigambibwa nti ssentebe wa ttiimu eno Deo Kasozi ekisanja kye kiggwako ku nkomerero ya sizoni eno era ng'ayinza obutadda ku kisanja kirala. Oluzanyo olwokubiri luddamu ku lwokubiri olujja nga kitale egenda kukyalira UPDF Ebombo nga ku kimeeza bali mu kifo kya 7 n'obubonero 21 nga Vipers SC yeekulembedde. Nga tumaliriza ekiro kya leero round ey'okuna ekikopo kya FA Cup mu Bungereza eddamu enkyana emipiira 10 nga egimu ku egyo Leeds United ezanya Millwall, Leyton Orient etunkane Man City, Coventry ezanya ne Ipswich, Everton erine Bournemouth, Southampton ne Burnley, Wigan echaza Fulham, Birmingham ne Newcastle ate Brighton yakwambalagana ne Chelsea. Awo getusobodde okutuusaako okuva mu nsiko ebyemizannyo nze Becky Cynthia Nakimera ebisingawo ogenda bifuna mu kadirisa. Webale Becky okutuwaga ebyemizannyo naffe tetujja kusukkawo wano okuleka kwagaliza ekiro ekirungi. Nze kuteesa Julius ne Mebu Mulungi. Bye bye.